tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesuubi tujja batwalira ddala mujja kakasa nti lwaki Blue Band ate abeera wa yero ate nga ate wa bbulu kyokka ate nga wa yero nkaba tukwebaza olunaku olwaleero tukuliza ekitiibwa n'amatendo mwoyo wajja tulugamye Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Yamba namusaako mwena abeekumira ku There is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo okubanga mutugoberera mu Kristo Yesu. Kale olunaku olw'ejjo Yesebo akakiiko k'ebyokulonda kakomekkereza okuwandiisa era omuntu eyetisse olunaku olwo yabadde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu gemanya amatuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka eke Bobi Wine Karai yatuuse kakiiko k'ebyokulonda saa zaadde 8 wakati munamutika w'enkuba eyatonnya olunaku olw'ejjo abamu ne bagereesa nti mikisa abamu nti ate besiraani banayinza simanyi na kumanya naye nga tanaba kubanga atuuka yabadde waka era pasita muto n'amuwa essaala eyamusindise entebe mu ntebe. Pasita muto yajjukirwa we yali yeesimbyewo kalulu ke Kyaddondo nga MP ye yamuwa essaala era essaala eyo yakomekereza emusindise mu paaliyamenti y'e Uganda n'agituulamu akiikirire bannakyaddondo kaakati bamujjukidde munnaye kyayika Yesu Kristo gwe ebibya biwulira mangu jangu omukulu nga tanagenda kubeera nominated ate omuwe ku ssaala kakati naffe tetugenda kuba nga tukutimawa leka tukuwe essaala eyo pasita muto gye yasabidde omukulu agenda awuuta akalulu akwate olweyo akukumbe bukukumbi akudalire n'okukudalira olulu agenda akwata lweyayere bwezi akukumbe era byaba kama ajja kuba talina kyakkola okujjako mbu okumulangirira obulangirizi nti ye pulezidenti wa Uganda omujja ebigambo bya pasita muto Saala gye yasabye etumanyi oba Mukama yakonye mu sitampu oba nedda leka tukuwe essaala eyo ate naawe ogyewulireeko mu dakiika zijja kubeerayo mu tusobole okuba nga tukomawo. Pastor Muto. Saala yabadde wakati wa basatu bwekiri ate gwe n'oba togiwulidde bulungi naye ffe ebyuma byaffe byagitubiddeko mpola era njikugambye awo nga we yatambudde Mukama amukwatireko n'essaati ya pasita wagirabye God is what? God is able. Kati gwe wakana simanyi oba osoma Bayibuli ki Katonda akola ki asobolera ddala. Kakati we yavudde awo yagenze butereevu erubowa awali ofiisi enkulu ey'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda okubeera nominated okuwandiisibwa nga akkiriziddwa mu mateeka okuvuganya ku ntebe esinga obukulu mu ggwanga Uganda. Era we batunudde mu biwandiiko bye akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama n'agamba okusinziira ku bimpeereddwa ndi wano okukakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga afuuse omu ku abo abagenda okuvuganya ate ku ntebe y'eggwanga Uganda.
taana fete tulina kyakola okujjako okukuwa Robert Kyagulanyi omanyi okuwa gundi ani byabakama ng'ate anominatinga oba ng'akakasa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga afuuse omu ku abo abagwanyizi oba abagenda okuba ng'ate bawenja akalulu mu kulonda okuddako. Ekikaza kya kubanga 8 tukomewo. Papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Right. You are required to append or affix your signature or that of your agent on this paper to confirm that indeed you have attended. So please, your agent or yourself, whichever. How sure? You have lost.
Okay. Candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert, as a duly nominated candidate, you are required to observe the following. 1. You are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable, so as to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide before you embark on your campaign schedule, which officially begins on 29th of September. You are also to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Although the campaigns kick off on 29th, however, you are at liberty today to meet your supporters, since we could not allow them, all of them in here, at a designated place, either to roll out your manifesto or greet your supporters. You are at liberty to do that. The commission is also required, upon nomination, to avail you a soft copy of the voters register, the National Voters Register, and we have this soft copy here. I ask your agent to come and pick it. Yeah. No. Furthermore, under Section 23 of the Presidential Elections Act, the Commission is required to ensure that the relevant organs of the state provide you, during the entire campaign period, your protection, both on the road, on the campaign trail, or not even on the campaign trail, wherever you want to go, and also at home. To that extent, therefore, we are going to hand over to you a security vehicle together with the security personnel who will be guarding you at all times. The vehicle is at our cost. The fuel, the driver, the guards protecting you are all at our cost, even maintenance of the vehicle. Thereafter, we have a media tent. You may want to address the media and talk to the people of Uganda. It is at your way. Omulide omulamuzi Simon Byabakama nga ate alangiridde Bobi Wine okuvuganya ku ntebe y'eggwanga Uganda. We yavudde awo yayogeddeko eri bannamawulire. Awo wennyini babatereddewo tenti. Ogenda n'oyogerako eri bannamawulire ababa bakulinze awo. Ebigambo bye tebyabadde ate biwoomu naddala eri incumbent oba eri abadde pulezidenti w'eggwanga Uganda. Ne bannayuganda okutwalira wamu abatiitiizi mwenna yabazinze wamu n'abawa message eyabadde strong weewaawo nga ekiro ky'enkuba kyamaze ate ne kitataaganya okwogera kwe awo we yamaliriza neyeyongerayo ate enatete. Kale katukuwe speech eri mu lufuutifuuti ate owulire biki bye yabadde agamba eggwanga Uganda ate ne international community at large. Okuviira ddala eggulo abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu basuze ku kisaawe kino ekimanyiddwa nga ku Kaale Nateete ewabadde walangiriddwa nti we wagenda okukuba olukuŋŋaana lwakwatidde Nuupu Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu amangu ddala nga amaze okusunsulwa. Kyokka nga bwe beesunga okwaniriza omuntu waabwe ekire ky'enkuba kibazinze wabula mpaawaase gusa okutuusa lwekedde.
ssaawa nga 10 ez'olweggulo lwa leero Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamuwerekeddeko batuuse ku kisaawe ky'okukaala e Nateete wakati mu kusaakaanya okuva eri abawagizi be. Olw'essanyu eringi abamu balabiddwako nga bawalampye ebikondo n'emiti balengere omulindwa. Ateekerateekera ekibiina kino David Lewis Rubongoya abuulidde abawagizi ba NUP e Nateete nti bayingidde mu byafaayo kubanga wano protestive vote weetandikidde. Abavubuka abato kyeki batwala Dubai nga wano waliwo emirimu mwabali wano mwena mulina emirimu kati bikirira batayogerako oyo muzeeyi. Mukyala wa Kyagulanyi Barbara Itungo Olukuta Omuzindaalo asoose kusaba abawagizi okwesiga omwami we mu kalulu kano nga bwe baamwesiga mu kalulu k'ekyaddondo ko n'omwaka 2021. Nyimiridde wano okubasaba bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu ke munaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda ku bwa president agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mu kwogera kwe Kyagulanyi agambye okulonda kuno tekugenda kwesigamizibwa ku bibiina bya bufuzi wabula ensonga ezikosa bannayuganda. Kwata bendera ya Uganda ng'oli proud. Kwata bendera ya Uganda ng'ogamba Uganda yange. Omutemwa Museveni gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugo. Omugabo oyo wa SFC gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugo. Oba oli wa ggwanga ki? Oba oli wa ddiini ki? Njagala okwata bendera ya Uganda ng'ogikiririzamu. Singa tewabaawo kikyuka sabbiiti ejja nga 29 kakuyegerwa agenda okutandika mu butongole. Nsaba tukakkane ffe. Kale mu bigambo bye yabadde asanyisira ku ggwanga Uganda okubanga lyerimu ku mawanga gasinga obugagga agajjudde ebyobugagga eby'omu ttaka naye nti lwakubanga tulina obukulembeze bwagambye nti obukulembeze obufu obuli corrupt eggwanga lino lifuuse bbeega tuli basabirizi n'abasuubiza emunamu entebe aby'enguudo ebyobulamu emirimu mwe bwe bagambye mbu lwaki mugenda ebiwalabu ng'emirimu giri wano gitotogana nga bukolwa miyitirivu agambye nedda yakyogedde kirabika tasula mu ggwanga Uganda naye wabanga wamuno ajja kitegera nti abo abaana be basinga okuba nga ate bayingiza ssente mu ikonomi ya Uganda omusolo gwokka ogubagibwako nga basindika essente wano be ba number 1 investor ab'eggwanga Uganda n'omukulembeze naye n'amuwa ate abaddeko obubaka n'amugamba nedda ssebo Uganda wagisangawo ate Uganda ekyaliwo newoonoovaawo ate ogenda kubanga ate ogirekawo. We yavudde awo yayolekedde butereevu ate e Nateete gye yabadde n'olukuŋŋaana gaggadde gye yayogereddeko eri abawagizi be okubanyisa enjiri y'ekiruubirirwa kye kyalina oba ekigendererwa ekyokuba nga bamuteeke mu ntebe ennene atasobola okuba nga agolomola eggwanga Uganda bw'ali bbulule okuva mu ddubi lye baagitaddemu emyaka mbw 40 ate weddu ng'ate mbu ate abagitaddemu bakyetaaga okuba nga ate mbu baginyigira ddala. Kale leka tukuwa olugendo nga lwabadde okuva ku kakiiko k'ebyokulonda okutuukira ddala e Nateete byonna ebyabaddeyo osobola okuba nga obiraba. Nomala obiraba tetujja kubako kirala kyonna kye twogera okujjako okusiibula okusalawo kuli eri ggwe akalulu gwo kalinako obuvunaanyizibwa gwe bawulirize omutuufu gw'okuwa akalulu okukola ki omumanyi sooka owulirize olugendo olwo n'ebigambo ebyabadde e Nateete
nabiki ebyabaddewo wakati munamutikwa w'enkuba naye abaana tebagitidde bagigumidde nebakuba ate yo neekoowa nebaleka kale leka tuve nate tusobole okuba tetweyongerayo. Okuviira ddala eggulo abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu basuze ku kisaawe kino ekimanyiddwa nga ku Kaale Nateete ewabadde walangiriddwa nti we wagenda okukuba olukungaana lwakwatidde Nuupu Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu amangu ddala nga amaze okusunsulwa. Kyokka nga bwe beesunga okwaniriza omuntu waabwe ekire ky'enkuba kibazinze wabula mpaawaase gusa okutuusa lwekedde. Ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo lwa leero Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamuwerekeddeko batuuse ku kisaawe ky'oku Kaale Nateete wakati mu kusaakaanya okuva eri abawagizi be. Olw'essanyu eringi abamu balabiddwako nga bawalampya ebikondo n'emiti balengere omulindwa. Ateekerateekera ekibiina kino David Lewis Rubongoya abuulidde abawagizi ba NUP Nateete nti bayingidde mu byafaayo kubanga wano protestive vote weetandikidde. Oba oyagala Uganda byolondani? Oba oyagala komefuka byolondani? Oba oyagala eddagala mu malwaliro? Oba oyagala amakubo amalungi? Oba oyagala emisaala emirungi eri abasomesa n'abalala? Yagambye n'okugamba nga yeebuuza nti mwe abavubuka abato kyeki batwala e Dubai nga wano waliwo emirimu. Wano waliwo emirimu? Mwabali wano mwena mulina emirimu? Kati bikiri abadde ayogerako oyo muzeeyi. Mukyala wa Kyagulanyi Barbara Itungo Olukuta Omuzindaalo asoose kusaba abawagizi okwesiga omwami we mu kalulu kano nga bwe baamwesiga mu kalulu k'ekyaddondo ko n'omwaka 2021. Nyimiridde wano okubasaba bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu ke munaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda ku bwa pulezidenti agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mu kwogera kwe Kyagulanyi agambye okulonda kuno tekugenda kwesigamizibwa ku bibiina bya bufuzi wabula ensonga ezikosa bannayuganda. Kwata bendera ya Uganda ng'oli proud. Kwata bendera ya Uganda ng'ogamba Uganda yange. Omutemwa Museveni gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Omugabo oyo wa SFC gwalina ku Uganda gwenkanankana n'ogugwo. Oba oli wa ggwanga ki? Oba oli wa ddiini ki? Yagala okwata bendera ya Uganda ng'ogikkiririzamu. Singa tewabaawo kikyuka ssabbiiti ejja nga 29 kakuyegerwa agenda okutandika mu butongole. Nsaba tukakkane ffe. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.